James Ssenkubuge nga kabula katambere presidenti wammwe. Nze nabitandika ebitambuza abantu akanagiddangi kaakati ate bwe mutenyweza bulungi baati sibamaliridde entebe eyo. Ngenda kubeera unfair njogere nti bakambira drama actors ne Charles James Ssenkubuge bawaayo million 2. Lwaki ngambye nti ndi unfair? Kubanga buli artist ali wano yasonda naye talina kazindaalo tasobola kwogera. Bano bonna bwe mulaba basonda sente ne baziwaayo ku lwa muganda waffe Kato Lubwama. Kiki nziza okwogerako? Bakambira drama actors, Afri Talent, Diamond Assemble, Diamond Productions, the Ebonies, Theatricals, the Apps, Kayai Film Play, bonna abakyayogerera Kato Lubwama eyo nzize kubagamba Kato Lubwama ono gwe tuzze okuziika yali avuddeyo ng'atakyayagala bibiina ng'ayagala bannakatemba bonna wamu okutambulira awamu okukola enkyukakyuka mu Republic of Uganda. Engalo za Kato muzimuwe. Era njagala okukwatwala akakisa kano naye babali mangeeri naliisa abaana bonna nga tutambudde eggwanga lino nga twagala okuzzaawo theatre ku ntiko kubanga for a very long time theatre yebadde ku ntiko mu Republic of Uganda nga tusazeewo okukolera under Theatrical Association Uganda. Kyekyo kyengenda okwogerako nga tukoze omuzannyo twatambula nali ŋŋaanye kubanga twasaba appointment ne batatuddamu. Kato Lubwama n'ajjeeko ewange ekiro ssaawa 4 n'akonkona ne mugamba kiki n'aŋŋamba tugende tunoonye be kikwatako ne mugamba nze ndi presidential candidate sitambula nga tebampadde appointment n'aŋŋamba maybe tomanyi kyoli tolina wenza tutuuka ne bagamba ali munda nti Ssenkubuge azze ng'ali ne Kato Lubwama ne Philip Luswata ne batatuggulira ne mugamba ayishiwa n'agamba ddala ne tugenda gye twagenda olwatuuka be kapa ne batugamba mufuuse bagenyi ba gavumenti for full week nga tuteesa ku nsonga za theatre naye nga twakyalira Jerusalem Sale n'agamba make yourselves relevant ne mugamba kyogamba tetuli relevant n'agamba nedda make yourselves more relevant mukole ekintu ekikyusa eggwanga lyonna ne tuyiiya omuzannyo guyitibwa ceasefire. Bannange ceasefire nga kigambo kirungi ffena tujjudde obusungu olw'ekyakiyaganye okusaba ceasefire mukikomyawo bwe mugamba lwaki mwasaze omusango ate nammwe nga musala ceasefire. Tugenda kuzannya ebintu ebitukwatako naddala fire yennyini abantu abeekuba amasasi tujja boogerako naye neffe tubeera eyo waliwo ayogedde wano n'agamba buli asituka ne bamutema eyo nda ceasefire. Twevuma twejengulula twemalamu ekitiibwa tekigwanidde. Njagala mpite bangi nnyo abazanyi ceasefire bandibadde bajjano ne bambugiriza nga tugenda okuteekayo ekimuli tubagamba omuzannyo gwa Kato Lubwama gwe twatandika ne Philip Luswata nga tuli away from Kampala gukyagenda mu maaso. Tugenda batuukirira mugule ttebe ezo paapasi yagwo omukyala owa DP DP oye nange ndi wa DP DP oye omukyala wa DP agambye tusobola okukola ssente. Omuzannyo guno gwakuzuukusa theatre tugutambuza Uganda yonna tulabe nga abantu bazuukuka batandika okuddamu theatre ebirala byonna tujja byekolera naye tetujja kuva ku ssente za gavumenti kubanga naffe tuwa omusolo nga bwezimba obutale across the country. We need entertainment. Tubadde tutambula ne Kato Lubwama n'agamba buli wetutuuka poliisi eriruddawa nga weeri eddwaliro liriddawa nga weeri theatre eruwa wano tewali theatre. Ne bw'oba abantu bagenda kusibwa abantu babeera bagenda kusoma abantu beetaaga to be entertained. Ate theatre ye yardstick ya society. Theatre ye mirror. Theatre bwesirika abantu nga bagenda beejeeguula ebbanga lyonna nga gataafudde mbadde mpulira ab'amagezi abagezigezi n'ab'olugezigezi nga bonna boogera. Tubagamba ekigambo kimu kyokka tugende
mu mutima gwa Kato Lwama. Tunula butunuza bitwetoolodde wano olabe nga nuupu ziri umbrella za nuupu okutimba kwa DP aba movement batuuse ne babakubira mu ngalo. That is Kato Lwama ono gwe tuzze okuziika. Abadde takyali wa DP takyali wa nuupu nga munnayuganda ayagala ba artist bonna bakolere wamu tukole ekintu ekitwala mu maaso. Tulayira Paul Kato Lwama tulayira nti weebale kubanga bwe twali tutandika ebintu bino tuvuga emmotoka yajja n'omwana oyo Conrad neŋŋamba nga tugenda mu meeting n'abanene sipiika abayise ng'ajja ne Conrad emirundi mingi nga neŋŋamba ne Conrad gwe tutwala mu banene bano oba mugambe ateme kuyingira ng'omutima guŋŋamba waliwo ensonga yingira ne Conrad abanene bonna bamumanyi by name kati Kato Lwama emirandira gye amaze okugisiga. Tukugamba tugenda kuwa amagezi mangi nnyo kubanga tugera we are the creatives nkuwa amagezi ga bwerere byonna biwulirize but at that age oyinza okwesalirawo n'okola n'ogenda mu maaso. Ffe twatandika okuwandika nga tuli myaka egyo. Senga nali nkoze Luganda nali ngenda kubuuzibwa akatabu kange Omunaala mu siniya ey'omukaaga kubanga baakateekawo nga nkyali student naye ate nga sikoze Luganda. You start early n'ogenda mu maaso kisoboka weebale mumagamaga simulaba watambuddemu. Conrad tukugamba tujja kubeera naawe ate wandiika dati abadde contracts nyingi zigende mu maaso. Ezo eziri ku Star Times eziri ku GoTV eziri ku DSTV sizimanyi manyeemu yokka eri sponsored by Uganda Development Fund. Tujja gifiirako era family eri part of it without fear or favor. Mukama abampeera omukisa. Twatusaba ono y'abatukulembera mu kayimba. Sanyu yokanga tuyimba tetugenda kukuna nate tulibenda yo nafe mubulamu obuta Kuraba Ebons owekitiibwa Katende tuwaddeyo amabugo ga miliyoni emu. Kitalo nnyo ekya muganda waffe. Weebale nnyo weebalida. Ne Eboniz etekeko ekimuli lumu. Njagala okwaniriza Lord Mayor. Sebo tukwaniriza weebale nnyo weebale ddala kujja. Lord Mayor Lukwago njagala okwaniriza Honorable Ssenkubuge. Honorable Munyagwa jangu oyogere ku kiyaayo. Musajja ono Honorable Munyagwa ono abadde mukwano nnyo okuva ku nsereko ne Kato ozzaako Munyagwa ono. Mayor Mathias Okulaba. Neyanza nnyo mukulu wange Abbe Mukiibi, Sebo Lord Mayor, ababaka ba Parliament abali wano, Mama waffe Anne n'abaana baffe nga bakulembeddwa mu Conrad ne bakungubazi bannange mwenna. Amannya ge gonze Munyagwa Mubaraka omugaati gwa bata. Omugenzi yagenze okufa nga ndi ku University of Understanding Ekigo. Naye njagala kuyita mu bufunze kubanga ndi stressed nyina muka stress. Namanya Kato Lwama ng'ali mu DP nga nange nkyali wa DP ne saamusemberera. Neziramu okubanga asemberera Kato Lwama namusemberera tuli mu Parliament. Bwe nasemberera Kato Lwama nendaba omuntu kunze ng'ali Godsent nga Kato Lwama akola byenjagala. One nga tatwala bulamu seriously. Kato Lwama nga tomusanga nga yeesibye mitaafu. No. Kato Lwama nga ali humorous. Kato Lwama nga tayina nkwe nga ali dependable. Kato Lwama oyogera naye essaawa zino ne mugenda enkeera w'omusanga ku kyemwakkaanyiza. Ekyo ekintu mu bantu abayivu kibulamu nnyo. Kato Lwama
ng'ekiri ku mutima akigamba. Kato Bwama nja kuyita mu bufunze kubanga wali essomero esijja kwogera mumanyi ekyaguddeyo muwala wange bategedde nti anko Kato afudde n'afeintinga n'aseerera mu kinaabiro n'akubawo omutwe neera ali mu ddwaliro erimu. Kato Bwama abadde tava wange naye kenzijukiramu ku yidi twali ku yidi n'angamba Munyagwa omanyi ngenda kuddamu mbeere MP ne mugamba ate otya abalonzi obavumavumamu akatonotono abaki obagiraagira n'angamba sigenda kuyita mu bano balonzi bangi ngenda kuyita mu balema ne mugamba oli mulema n'angamba nnyina obukodyo obu nja kubagamba amaaso gange gaalemala bwe banaagaana ekyamaaso mbagamba amatu oye Kato Bwama abadde so humorous nze nga nsanyusa nga nze mwagala nnyo neera nze mbabuulira Kato abadde muntu mulungi lwakuba mpozi nga tomumanyi. Ekizibu kyabadde ayinamu ekitonotono ng'ayinamu ku mpaka nga bw'akyalewwo awambawo ajeewwo empaka nga zimulinga mpaka naddala nze buli ddakiika abadde anzijukiza nti ndi musiru Munyagwa oli musiru namuga kati wemba ndi musiru lwaki odde ewange n'agamba nti Katonda yankuba omuggo n'ampa mukwano gwange omusiru so ye Kato Bwama saagala ebimu mbitwale babadde ayogerayogerako ye bw'atyo Kato bw'abadde. Nze njagala okubategeeza bannaayi omuntu yenna agamba nti Kato Bwama tabadde God fearing ugenda weenenye eri Katonda. Kato Bwama abadde God fearing naye nga ye ebintu ebimu alina bw'abisaakanyizaamu n'abisussa. Waliwo ennyumba eri ewaka ewuwe munzikirize njogereko. Nze nagendayo nenjagala ogenda for short call mba nkyama nti nagamba gwe tuyiteyo waliyo amaanyi mangi deno nimugamba amaanyi naga tozannyira wano tozannyira oladde oyinza n'okukubira wano netera ebizibu kati we namukwata obulungi nga yaterekamu manya mbugo za jjajjawe manya Abubakari Sserwalunnyo manya yaterekamu manya engabo Sserwalunnyo yali mujungute bana bali n'embogo mbwe engabo yeri omwo manya effumu liri omwo olubugo lulyo so Kato oba badde tomumanyi naye nga abanaddiini mbasaba tubasaamu ekitiibwa olumu mutwebuuzeeko abantu bano mwe bemula abayina ffe abaabwe ekituluma kansonsi bambi wansomesa amateeka oli wano Lord Mayor Lukwago oli n'amateeka omukuhutivu Silver Kyagulanyi ali awo kanso Nsereko wali awo mukimanyi principle ya natural justice eri very clear awud arutaram part-time tosalira muntu musango nga tonnawuliriza bimukwatako tujja just with a sweeping statement tetugenda musabira oyo ali ati oyo banaitwa ndi munyiivu saagala kubalimba ndamuswanoid naye tusaba bikomerero nga webamuziise kubanga when you attack him we shall attack you kubanga muntu waffe kituluma. Nze njagala kuba washuwa mbasaba tulabe nga ffe nga family kiki tuyina kuba ffe tubadde close nnyo nze kyange sinza kiyita mabugo oba ki neyanza nnyo banayi neyanzege Ssaabasajja Kabaka Bangale ne n'Abagereka agerekera Obuganda. Tugende otukulaba neyanza nnyo mukulu wange Abbe Mukiibi Sebo Lord Mayor ababaka ba Parliament abali wano maama waffe n'abaana baffe nga bakulembeddwamu Conrad ne bakungubazi bannange mwenna amannya ge gonze Munyagwa Mubaraka omugaati gwa bata. Omugenzi yagenze okufa nga ndi ku University of Understanding Ekigo naye njagala kuyita mu bufunze kubanga ndi stressed nyina muka stress. Namanya Kato Bwama ng'ali mu DP nga nange nkyali wa DP ne saamusemberera nenziramu okubanga asemberera Kato Bwama namusemberera tuli mu Parliament. Bwe nasemberera Kato Bwama nendaba omuntu kunze ng'ali God sent nga Kato Bwama akola byenjagala nga tatwala bulamu seriously. Kato Bwama nga tomusanga nga yeesibye mitaafu
no. Kato Olubuwama ng'ali humorous. Kato Olubuwama nga talina nkwe ng'ali dependable. Kato Olubuwama oyogera naye essaawa zino ne mugenda enkeerawo omusanga ku kye mwakkaanyiza. Ekyo ekintu mu bantu abayivu kibulamu nnyo. Kato Olubuwama ng'ekiri ku mutima akigamba. Kato Olubuwama nja kuyita mu bufunze kubanga wali essomero sijja kwogera mumanyi ekyaguddeyo. Muwala wange bategedde nti anko Kato afudde n'afeintinga n'aseerera mu kinaabiro n'akubawo omutwe neera ali mu ddwaliro erimu. Kato Olubuwama abadde tava wange. Naye kenzijukiramu ku Yidi, twali ku Yidi n'angamba Munyagwa omanyi ngenda kuddamu mbeere MP. Ne mugamba ate otya abalonzi obavumavumamu akatonotono abaki obagiraagira. N'angamba sigenda kuyita mu bano balonzi bangi ngenda kuyita mu balema. Ne mugamba oli mulema. N'angamba nnyina obukodyo obu nja kubagamba amaaso gange gaalemala. Bwe banaagaana ekyamaaso mbagamba amatu. So, oye Kato Olubuwama abadde so humorous. Nze nga nsanyusa nga nze mwagala nnyo. Neera nze mbabuulira Kato abadde muntu mulungi lwakuba mpozi nga tomumanyi. Ekizibu ky'abadde ayinamu ekitonotono ng'ayinamu ku mpaka nga bw'akyalewo awambawo. Ajeewo na empaka nga zimulinga mpaka naddala nze buli ddakiika abadde anzijukiza nti ndi musiru. Munyagwa oli musiru. Namuga kati wemba ndi musiru lwaki odde wange. N'agamba nti Katonda yankuba omuggo n'ampa mukwano gwange omusiru sira. So ye Kato Olubuwama saagala ebimu mbitwale babadde ayogerako ye bw'atyo Kato bw'abadde. Nze njagala okubategeeza bannaaye. Omuntu yenna agamba nti Kato Olubuwama tabadde God fearing ugenda weenenye eri Katonda. Kato Olubuwama abadde God fearing naye nga ye ebintu ebimu alina bw'abisaakanyizaamu n'abisussa. Waliwo ennyumba eri ewaka ewuwe munzikirize njogereko. Nze nagendayo ne njagala ogenda for short call. Mba nkyama nti nagamba gwe toyiteyo waliyo amaanyi mangi deno. Nimugamba amaanyi naga tozannyira wano tozannyira oladde oyinza n'okukubira wano ndeetera ebizibu. Kati we namukwata obulungi nga yaterekamu manya mbugo za jjajjawe manya Abubakari Sserwalunnyo manya yaterekamu manya engabo Sserwalunnyo yali mujungute. Bana bali n'embogo mbwe engabo yeri omwo manya effumu liri omwo olubugo lulyo. So Kato oba obadde tomumanyi naye nga abanaddiini mbasaba tubassaamu ekitiibwa olumu mutwebuuzeeko. Abantu bano mwe bemuli abayina ffe abaabwe ekituluma. Kanso Nsibambi wansomesa amateeka oli wano. Lord Mayor Lukwago oli n'amateeka omukuukutivu. Silver Kyagulanyi ali awo kanso Nsereko wali awo. Mugimanyi principle ya natural justice eri very clear. Awudi arutara part-time. Tosalira muntu musango nga tonnawuliriza bimukwatako. Tujja just with a sweeping statement. Tatugenda musabira oyo ali ati oyo banaitwa ndi munyiivu saagala kubalimba ndamuswanoid. Naye tusaba bikomerero nga bamuziise. Kubanga when you attack him we shall attack you. Kubanga muntu waffe kituluma. Nze njagala kuba washwa mbasaba